tujja kunywa ku mazzi ngano erudde ng'egoba eya erudde ng'egoba kalola ebintu ebitakyali nnyo bipya Arsenal yasooka lwe gikubanga temwajogerako yagikuba ddi nebera nga weebaka kuolona kunoonya ekibuga kyonna nga tolabika waayi ne Arsenal yakuba maanyu nenga leero bannange papa anazuukuka analabikako zonna bakwawo kivulo tewalirabise simanyi nakayiwa muyigiza kati maanyi kuva edda wamaanyi dayira anaye amaziga agali mu nnyumba awo kuva edda wamaanyi nedda luno Arsenal nolwetubbye luno anti kati ate naffe twali tusoosa ogikuba si ffe twali tusoosa ogikuba Manu yali esoosa okuba Arsenal first leg Manu yasooka okuba maze omupiira gwa Manu sigulaba ati Manu yasooka Manu yasooka ayaya bwana buleeta omukwaju kati neeno naye yali Democratic work with. We are here for a good time. We are not here to suffer. We are here to enjoy life. Okay? Omanyi gwange yazimbye agamba agomaka. Wow. Ugamba otya Meseach. Olina mpampa naawe mwetuloola. Ekindazi kyetaagisa. Wama ava ku kindazi. Tugenda kola nga otulya kamere. Zigala kindazi sinasaba kamere. Nabyo tubakibiseeko nnyo nga kamere. Mwagala kiteekako bimuli. Ngoli muzibu nnyo ku kindazi. Senga kikiwaddemu ekituli waligambye kale ekya donut. Naye kye kiri plain kityo. Mbo wajawo pesoda. Muno kato yetolwa wetoluza nsobe. Feno tutandise kati olwo nsumuludde. Obedde kwata. Oli mulalu. Tutandise ddala nedda ate omulalu atulanga nze. Olwo omulalu wasenga balalu batulanga nze mama. Senga omuntu ali butabika. Kindazi. Senga kiwaddemu ekituli. Ogamba kale. Namwe mbikola wala papazi. Maye kiwuma nenge ekindazi. Kya papazi wa. Waliwo omunaga abantu akola ebindazi mu ngeri y'enjawulo. Gasamu ne kalemoni munda. Ng'okiryako n'owulira nga kyanjawulo. Nasiibye tuli munaku za kalema. Nsiba kalamba. Nyo byengereze. Lamu. Nayo bikwano gya ebinzise. Y'okusiiba. Katonda. Atwagala. Naye atwagala nga tuli balamu. Kituufu ekyo kituufu. Ne katwalu oli na ulcers. Siba kalamba. Oyo mulalu. Ndaba enziseeko. Ulcers naye n'osiiba kalamba. So, you shouldn't go extra. I know. No? I know. Obulamu tubwagala. Wera boli tuka maaso ga Katonda nga wafudde ulcers naye nga ajja kukuba. Ajja kusindika muliro kityo. Wangola n'abasiramu bagamba bwanga oli mulwadde. Funa boosiibulula abataliko mwasirizi. Naye ngeri nyagalamu obulamu Meseach mumanyi. Soso abuzanyisa nti omwana wa nnyawo. N'olwekyo kigaana kusiiba. Naye eddiini n'obulokola bibeere nnyo ku mutima. Katonda akebera nnyo omutima ogwo. Okitegedde? Anti kwasiba kwatagalira. Ate olaba kola bulungi abantu be, sanyusa abantu be. Sigala ng'obyogera abangi babyogera naye tebabikola. Ate kankule Meseach kyangu n'okusanyusa abantu naye nga munda muggwe mu mutima tokikoze for God wala okikoledde kamera era oba okozi era kiba kifu kyenkugamba era kiba kifu naye kati ekintu kiri kimuyonja mutima gwo munda kyekisinga obukulu. ate muze ennaku ze tulimu zino zakalema twali tudda nnyo eri Mukama yonja omutima ogwo kola Katonda byayagala bikole nnyo okusinga okubyogera. Lumbikolera abantu nengo oli hawo njamuze maani akujiriza wenna olinga gwasiikirako eggi eri twatuka ekikopo ekisooka leero luno omuntu anafuna kanywa maju yatuta ekikopo ekisooka twagala binaenewe n'ekisooka kyagenze enjovu eri waggulu yagenze eri ku kati katabi etudde se bakitwalezeko n'ennwagi bagitwalidde n'ekiwala naye ekinwagi kyekitudde wali KFC I know right ate akawaji kakanakanya katabi katono kajja kugwa malala gagenda okusuula enjovu ne kaseefe kusi jukira ate weegwa ekibira omwo mulimu engo. Allahu akbar. Awo firimu etandike ekoma eri awo wansi mpulira yo yebasa erinze ekigwe wansi ebwe etandikirewa oba etandika KFC oba ku njovu oba ku kiwala
tetufaayo bannange passport ng'ekulakulanye ku speed eyayiriiri nange tuli wano mukama tumwebaza sobozesa kino okuvaawo genda mpolampola tujja kutuuka gye tulaga etuuza abantu nga bameka bwobanga washo yes wonna wonna kuba tutudde eri wansi yonna eri eno waggulu ewebanga sirya sho nga nebanyaffe eri ikanakomode oba 200 wow embaga zibeerawo wano mpulagalirawo abantu ababeera sho waiva obutabeerawo mbabeera bopangisa nitutekawa bambi webala omulimu party zibaawo meetings zibaawo baby showers party zibaawo ngeri njawulo bambi webale pa passport ekulidde eddala ovudde ddala mubuli betwalimu eri ekito kati olabira eddala nga ate ka finishing kankube kano akawaggulu kawuudi kano kabusa omupiira mugulabira wano atali wamaanyi asookolera wano enduulu babeerawo batusibirako no ddala akanyaga se batugobera n'ebweru batujuga abantu basino bajirozimu oliwo omuntu gwotunula katunanyumyako ne mujuuka edda luli gyevuddeko emabega naye nga naye mujuuka najjukira nga tuli ku bativale kati naye bwe mutuna bwe tizijukira Meseach wange nga tujjuka ensiitaano lwetandise naye abantu aboogezi obwama mu nsiitaano mwatunyomanga mwagala banene affe mula tetulina naye kati nga Meseach ogenda kugamba tuli eno kati kituufu lwe mutuna tufe balinzi abaliwo tulemeddewo bakazimwe paka lwe munejusa obutatwagala naye naffe tugaaniddewo tetuna gye tulaga tubalinzi nze mbalaba naye kati Meseach njagala ombule wali ojja kuŋŋamba juzi nasanga eyo Jennifer Kabanda nomugalabayo abasajja bali eri Kampala teri nasobola ffe tuli eno ate wanyana I know right sega yamutulekera eno sinza kaddiwa nga temunna kaddiwa nja balinda mbalabeko nga mukaddiye mbasekere naye tekakyasazo nnyingi nnyo ez'okusigalawo ng'okyali because you're a man sina gyendaga tolina gy'olaga naye tunaffe tujja kukola kyonna ekisoboka naffe tulemerewo wakiti sisuubira alo kituuka nga kigaanye bama ng'okaka kikake ng'okanda kikande bwena okukkiriza zijukira nange tulikola ensiitaano zijukira ttiimu Kizito bamugambe tukole soundtracks eza ensiitaano tugenda kitaba ku WBS naleeta abaana abayimba naye kati mutawaana nabakuunya tulina abaana abaffe twatala nagundi twekola aleese Meseach tulina wanyana mu rehearsal tuli omwana akooka nnyo mu ofiisi awo ani oyo okulaba nga Meseach nga muningiza mukadirisa akatono akakatini ako Meseach kusasala mukasa ate oyani ng'ofubutuka eddoboozi kalinzi kyakuba akajjeewa ngakayimba nga totawaana abaita onyumya twalese abaana envumulo nga nekizito abeewulira Kizito yafa yabuze ati mukubula getwasemayo kufuna galaganda yafa ntayinza kubula mwaka gumu mwana wange balabika bamala ne bamala ne balabika Kizito yafa ez'abazungu ne banoonya omuntu naye nga buzibu ki simanyi I don't know kali sijja confirminga baba gyali mukama mulungi baba taliyo rest in peace banange Kizito yali akwagala kyembiri Meseach ako Meseach takwatana ku kitabo Meseach luyimba muluyite mbuyitiza alumaze era yeyanjigiriza olwakusanga waye yeyanjigiriza nebe tuzunga nagenda nzungirehuwe ewa mu studio ye wali olubango byemu emitozi mwana gobera ko mu emitozi ngosakola fitwagitsoka omwali balinzi nayenze sa Queen wetukira ku stage nga shows nze bangobi amma kwakatya ku Riverside awo nga tuva mu okusoma ne tuyita ku Riverside kati mserebe interview okuyingira abani nzo ekibuka we batukosa interview nzo mukubayita interviews ezo baseka matte bamitanda bani balebeka namakula bani bavirigo bani bonna abo nabalabanga mu emitozi ayidi sende bakama baffe ediseni ajaluvanyuma ng'omusajja amaze n'okufa yalingamu mu kintu Eddie yayambalako ku costume za Wumalu kati Eddie niwe twabeereranga mu rehearsals ensonga shows concerts ezinatandika nga Eddie abeerawo teyabeeranga London ng'agenda nadda nga wajja omugagga ne mugamba donaze ng'avuga pikipiki agibuusa mu bbanga bw'ati Ediseni n'agirinyisa amadala ng'olwo pikipiki yenkana ki obuwanvu Eddie avuga pikipiki jayita katula Pride Theatre nga bwe ng'agijja wansi eno n'agirinyisa amadala paka waggulu wali akaki nga tamanyi magodogodo omuzayiri neonzisenze njakka munyumiza mugabe Eddie wavuga ku pikipiki tagirabika agimanyi nnyo
rehearsals muzikolera wa Pride Theatre White Nile yeru yawe katwawo wakamyefu naye kati babisendawo club bakuga wali okoze eki wayisamu abantu amaaso mu emitoozi twali bangi kyekituufu musajja nga buliddwa n'ekyokukola batwatuuka ne tuba bangi nga ffenna ate buli omu asobola okubaako kyakola ati ng'akasango kamu bwe kati ate ni bwe kati yekwasa ne bagaawo omulamu naye nze baŋŋamba ankoidi yaŋŋamba nkyali muto njabaleetera ebizibu wankoidi yennyini yaŋŋamba n'akwatulira nga gwe okyali mwana muto ojja tuleetera ebizibu sooka owummulemu katono ng'ate ova wala wanalimba buwaati ng'okadigira budigizi nga n'eggaali ng'okyota eggaali yo paka nga n'eggaali nga ngenda wali Kampala secondary n'ensoma asomanga nzijja mu yaso maama olwamanyi mama teyabimanyi bitaata yabimanyi alimbeera na taata naseera na mama nga taata amanyi nti oluva ku ssomero n'ogera mu rehearsals yabiwulirangako buwulizi era bwe yabimanya ne tutabuka ffenna bwe twali feka tuga public library awo wefudde ageza okusoma ebitabo n'ogera mu rehearsals katabuka nangoba n'okunjola nze nga kiki otayagala bidomo kalwakugoba nakisaba nti ojja bivaamu osigala waka nga kansome naye bolinga osoma nga ye alaba tebijja kukola anti amanyi edda abazadde edda balina perception embi ebidongo nga bimanyiddwa nti byabatamiivu byabanyibi banjaga byabantu abatalina ssuubi ababisookamu baba byonoona kakati netulwana netubadde tubiziza kuba kati ndabanga oba ate ekiddayo simanyi kiza nobayitako okusinza gye mwabijja kiza n'okuyitawo wakisangira nzija mbigamba mpuliranga naye tubadde tulwanyifudde asobola okuba n'amaka agali organized osobola okuba ne family bana basobola okusomera amasomero amalungi osobola okuba decent bulungi okuyimba tekitegeeza kuba nti oli failure for life naye mulimu osobola okuba omulimu oguli smart era negukuweesa n'ekitiibwa naye lwaki abazadde bo balowoozanga nti omuntu abafere kubanga I also remember Mariam Ngansabe wa muzeeyi wange yagamba omwana wange tagenda mu ebyo omwana wange ayingire katemba abeerenga failure ate ali mu kusoma kirabika nga bw'ogambe nti abaasooka okubikola baabikola naye baabitwalanga nga tegwali mulimu kyali kintu nga kuzannyazannyamu baagala kulya mmere kuzannyazannyamu ng'oli naye kati oluvannyuma abazadde tubalaga nti mulimu tusobola okuba n'ekitiibwa ng'oyise mu art osobola okuba ne famire ennungi nabiki nabiki ng'oyise mu art era abazadde babadde nga baleeta n'abaana baabwe nti njagala kunjigiririza mwana wange talina essomero ddamba training abaana kola ekyo ate era abazadde ennyongera okubategeeza temuggwamu maanyi kisoboka because naffe abapaintize picture ennungi mulaba empisa embi ze mulaba mu bantu abamu baba abayimbi oba abazannyi bakatonda beki zive eyo wamu omuzadde empisa embi gye wakuzaamu omwana jjajja nayo ezo si zaffe teziri yeeno mu art nti empisa za mu art wabula omwana enkula gye bamukuzaamu kati ffe bwe mugimala obakuza obubi ate ne mubatusindikira nga mwagala tubatereeze tunaabatereeza tutyanga omwana omukuziza omulaga okuwemula si kibi kubaffe abaliyo tetuwaliwuddeko Moses Matovu nga wemula baali yamudagire gyowaniita abe mukiibi lwekyo magoola wali owuddeko nga bawemula ebike yali abbaali bawemuddeko sekiwulirangako nali mpemuddeko nze nali mpemuddeko olaba kati kitegeeza nti abaana bajja nabyo okuva eyo kati abazadde mukuze bulungi abaana mulimu gwammwe mwongere okubawa obudde bagende okujja eno ffe tubateekemu buteesi professionalism ono omusajja Kizito ye akusportingangala nti osobola okuyimba ali weeyimbyayimbyamu oba yali olwedde akulabyeko ngo stages nagendayo ewe ku stage ku studio kwegoni village yalina studio awo kwegoni village naye bino omuntu ngaekitone kikulu naye nga enkoko eno eyagala okubiika gye bagiriira nneeyo nze nagendayo ewuwe ne musaba osobola okuyimba nanyimbiramu namuyimbiramu alina okulyanga akatalenti mwekali nakalebeerawo mbeeranga awo ewuwe nga nsula eno kirudde eyo gye twapangisanga ekigalagi ne mukwano gwe bamita Nuwa olwedduseyo buwaate bakugobye nga banfubutulayo dda oli mu kigalagi ne Nuwa kati ekigalagi ekyo nva nentandika okugira ewa ttiimu awo byagira nentandika okusulirawo ddala ewa ttiimu
akwagadde nagadde afunye idea ekola group yakolako ku group nga bagiyita Ivory Band lwakuba yali ekulirwa Frederick Kunya ate naafa tukozeyo shemu ku National Theatre kati eyo Ivory Band Seruga Mwajira Seruga yasangaawo n'abalala ate nga bagamba mu tiimu Kizitombu kuba amanya ku idea ya tiimu Kizitombu kubanga akufuna era kwetedde mu layini ya Kunya era nga ngamini Fred that boy nga kwetedde mu kulya Kunya akola buti agenda n'atulekawo ng'agenze mu studio kuba yakolangako ne mu studio ya Frigo naga nsango wandiisa oluyimba ku bijanjaalo kiki anything ekikwatagana ku mmeeza neno bannange kati nabanga akulekedde nga bana kwa coursework no wandika no user no twalira kakunya nyimbira stupid nabiza go back do it again no timu mani ba ngosa mukaga ga hey wake up ulimba lwange luliwa nagenda ku kibo litakowa nanunyiga yali passion yendoza bana imba tulire ufu chabiddemu nchampandikira ku nkoko ng'ekoko lima oh my god was a real hustle wave that from scratch nga tuzina amazina awo mu lujjalwe nga tukolera lyafu z'amazina era nzina dansa maganda amazon genyini yes sena kusa sikula buwenye n'ekibya nti kyo gye twakola ku National Theatre wa video zabulirawa nasobola okusurprisinga for real ndi dansa mulungi nnyo olwobona awo asobola okunnyonnyola okunyumiza awo omutuufu olina kubuuza Uncle Sam aliwo ina ono akwa Dr. Bossa wa apartment eyo timu ku yasula eyokubiri Uncle Sam yasula era Uncle Sam oyo yamanyi from scratch era nga antuma gwe kano jangu genda kuduka ndetayo kino acha kuita kano nali katidi nali katidi nnyo nga ndikato kaliko wa era bantu Mariam we bansange wa timu Kizito naba bali recording enyimba zo mizanyo bichi nga wandika n'enyimba ngo biyimbo awetandikira okubatimbira kati olwokuba nti bali katono wava oluyimba lulika nkutendeze ssebo tiwone bansula ku luguudo kalooli tezindya naye kalooli eyinza obutalya muntu kale lwakuba nali njagala kale munyumirwe manyi bwe twejeregamu munyumirwamu baagala twejerege naye obuuka otya omwenge kubanga Kunya bagamba mbu yawoomerwa nnyo egiraasi kati okubanga yali mentawo yali anywa omwenge naye nze simanyi naye waliwo ebintu byenakula oba siwulirangako kintu nga kiŋŋamba ajeyo tebanywa ku nyonta eyo era simanyi kyegunkola nga ngunywedde kuba naaligaye nti babwe ngunywa gundwaza abakisi naye tekyandiimu nanywako kusigala naye nentuuka time mwaka nga gumu ebiri nentuuka time nga naye nemutolina kyofunamu kati sina kitamiiza kyonna kyenkozesa abavubuka babeerawo omuvubuka nabeerawo n'agamba naye njagala lumu neggale mu kayumba nywe ku mwenge ogwo ndabe kyegunkola gwe titokifunako waddi saakifunako omwenge gwenzoga nti nanywako edda nga tuli bato twalina jjajja Semyoni yasogolanga akaliga okamanyi kaliwa manyi mwenge bigere kati nga tebataddeemu mazzi basaako omuwemba ako kaliga bakayita akaliga kakuba kati nga kaba kawoomerera kakutwaliriza mpola kati nga tuli bato twabbanga akaliga kajjajja Semyoni naye nemukeesalanga ololinaani nemutawo omukulu wo twali bangi awo famire nga neoma ekyalo famire fenna wano wajjajja wali wataata wali naye ng'obuzibu bw'akaliga bw'otagenderera woonyweredde egiraasi y'akaliga n'ogimalamu bakusanga awo obanga ali kamasu bakusanga awo
bakusanga awo akalibaki gwe mwenge gwenyizo gandanywako nanywa kaliga kajaja sente ko wanyumira obutobo obutoto abunyumira kwa twali banga mbanyi nti kyalo kyali kyaffe osala boti oli wajjajja bodda wali oli wasenga bodda wali oli wa taata bodda wali oli wa baba kwegamba wonna ekimisana we kikusanga oli awe bakubano bakuba emboko nobula noddeeri kati bwe tutyo twanyumirwa nnyo okwata okukola emirimu nga luba lutalo anti bagenda okutuma n'oyitamu naye sajja yali mukambwe sajja ebyambonye bintu biri ebyambonyabonyanga okusibayo embuzi ttale n'ozijjayo n'okwoza ebintu lwaki embuzi zakuluma nga zirabanga bannyina zibaagala nnyo okusiba embuzi gye balingiriza ku buwala gye balaba ku mapeera lwaki olwokuba zikusikaasikanya oba kino nga tokyagala ate olumu obutwala buwalira ayiwo kyekyokawo buwalira bulira biki kati naye okuzitwala olumu kyabanga kyalo naye wano omukuzinona watayimu yokuzisumulangayo ku ttale ate oli ku kisaawe osamba mupiira wavaddanga osamba ku mupiira kati ogenda okuva ku kisaawe esaawa ziri 2 buli ku ttale bukaaba bwezingiridde nga bulidde n'okulya obugundi obuwulula okatagulula mu kiddo kyo kezinze bwe kagiri kakutomera eno bwe kagira biki kakusala omugwa ogudde oluusi kakusibyemu omugwa kati olwozo zituusiza waka ogenda okugirira buti nga weerabidde ebintu biri katanda bikulinze tonnanaaba nno tonnanaaba n'okunaaba okwo tekwali kwangu nnyo abaana abalenzi bonna be bali kati nga tunaabako abazimbi ako notobyatweko nawano neweerabya nti ate gakubya ebibomboola agenda okukebera ngaolina ebibomboola ku magulu olinga omusa ayambadde ekyambalo ky'amagye awo nezikuyitamu bakuba embooko kati nalina mukulu wange Jessica omulemirembe nalina kati nga tuli alaba tukuze naye nga taata amuganaaza banno gawulira obusungu kati naye nga ulagiraga banno banaabe kati nga buli kumpi buli lunaku luvannyuma lunaku 3 asala ekyangu ekipya ekiganda ekyo kimanyi ng'asala ekyangu ekipya Jessica bannaabe abonereze teri banaaza kakadira nga bwobugamba nti nno Jessica agenda kukunaaza ng'omanyi obuzibu bukoze eki ate ng'akikyusa eno nawali ebinnyo awali ebinnyo ng'asimbamu n'olugalo bw'ati ng'akukuta mu kagongo baba ekigendererwa kyali tayagala kunaaba omusajja n'avaayo ne gwejja kukuba embooko notekawo maama owuliranga ennyama egenda ng'owulira olususu lugenda kyekyali mu kigendererwa ekyo yeringa akooyo butabwanya omukazi nga tutuusa emyaka egisobola okwenaaza okitegedde kyokka ate twefuula nti tetutegeera kati nga yebanga punishment naye agala naye kankukuute fena tugabane naye bikutame nange bintamiremu ensonga eyo betuyaba ate okusoma effujjo lyo lyabanga likusomero era abaana bebaba gataka abaana bomubyalo twalwananga mu makubo nga fights nga tuzitegeka nkoze eki twesange kasaawe kali tunsi wali ekigwera tubalulala twali nategekanga entalo z'abannange ogenda okugira bwoti okebera tuka notice board nga nataddeko nti bakalibbala versus Lydia kati nga mulina okulwana kati nange lumu mbanjira bwenti ne baŋŋamba Meseach ne Nasa nga bakuwandiise kati nga tosobola kugaana kuba bulijjo banno bawandiika naye ng'olinamuko ng'ate nninamu ebiri awo mbi bankuba ebikonde nga sikubyeyo nakimu baba ogenda okukola nga bakunyweseza amazzi waddamu biteekayo empako eno kanonkanya lwakuba kebedde ku sukaali waye nga yasse ngasseemukko kati ngezaako mu bustinga alevolinga enamize ndowooza eddagala likoze nnyo leero siri munyiwa sooda olina sukaali naye kati ngezaako musitula era ngenda kukakoma wano tofaayo akalala nja kukakuwa naba ntuusa okusiibulukuka oba naakatwala naye bakasuseeyo kubanga era nsi tebali nsanze okubateekayo naye abaana awo bakajjansi omakire kiri wali eraser ekikoze kiti be bantu abo tebasasula oba kiki olaasemu ne mu covid baleeta bidomola
naye batimba ne soda ono omwaberanga mu kyalo mwamunywangako ddi olunaku enkulu amatama ne gadduka ate soda wedda si ono ngayita mu nnyindo okitegedde alina akawoowo ak'enjawulo ka twali bato si bato biri ebirungo byali birala ng'onywa soda n'akuyita mu nnyindo nayo ono n'omunywa ggalagala tayita bwo mu nnyindo wadde so byebyo soda kumulira ku nnaku nkulu zokka nnaku enkulu nga tumunywa no nga wasi ne wayi luli awo baba abanajja mama wa Haruna oyo yajjanga yayinanga yali wa saloon nakinachenga ina masaluni erwandeyo bawankati ng'olumu ajja bwajjanga omanya nti nno kakati soda abawo baleeta ebyakabi kumunywa ffe abagenyi bajjanga mami yatujjanko ebintu ebimu okubawa ku ssente mami yagawita mbaterekere mudayo ziraba nga bw'ozisaba ng'akugamba nti twalidde ettooke omugaati gulikati ng'ozijja kwani ng'oŋŋamba mbuki sente zibakodde muleeta muterekere otya naawe nisa kiita ssente tekisoboka naawe leka nawe mudamu bw'otyo kati nze ŋŋaye ndi awo nkuwa omukisa oguwo oguŋŋamba nti leeta ssente anti omugenyi olusimbula ati nga naye nsimbula ffe musu anti omugenyi aba tannagenda nga bye tugula mu ssente twabitandise ogula ki kabalagala omubisi ebicepere namungodi tuba twaguze dde ebyokulya omugenyi agenda okutuuka okusibula nga nazo ssente zasiibudde agenda mukukyale wajjajja nga baba basibula n'abakwasaayo mami ng'abasolooza musulu mmoja buli omu okusinziira ffe tebatusoloozanga banamukisa nga kusinza gukuwa babazaala abaana fewo ffe tetubala baana musajja muganda batuzaala babazaala ffe tetwebala lwaki twebala tebabali omusajja nzaala kati osobola kubuuza olina abaana bameka ne babazaala bameka batuzaala baana bazaala baana omanyi lwaki saagala kibuuzo ekyo kiddamu like me nina abaana abampita taata abaganda bange nze mbeera nabo nze mbakuzizza kakati bwotandika okugamba olina abaana bameka ngaye nti babiri kakati ye oli omwana oba feeling kyeyo gyaba agenda okufuna kitegeeza nze tambala kyeva olaba bagati omusajja tabalirwa nzaalo kakati ne taata yennyininyini era nga bonda bandi bwe yali nga waka wajjula ennyumba nejjula ababaganda bonna baana bange buli gwola baana mwana wange sajja senkoole yali senkoole Frederick Sewalumpumbu mutabani wa senkoole senkoole lijjajja taata we ye senkoole katulwa senkoole batukulu senkoole wokutaano wafa nti kwa senkoole olingero wakabaka katulingiri ku senkoole wokutaano Afrodito yani oyo taata yali adda ku taata erinnya lyo nalyagala nnyo ate onayagala okusalayo omwana yawezezza 90 years mulamu yawezezza 90 years okuba bambi amaaso gamutwala takyalaba bulungi bambi naye ng'awulira twajaguza birthday bambi omundabiranga omugabi wali omukazi oyo akwagala ennyo kuno lwanaweza 91 years nja banange ntwala bannange omwami oyo ennyo eryanyumira nnyo n'engeri gy'olyogera ne byogerako ebingi ddala binnyumira ani yayakolanga obumbowa senkoole jjajja kati fe obumbowa bwaffe bwatandikira ddala kuberi ku bassekabaka Ssuuna so erinnya lyo lya senkoole jjajja lwa bumbo ekitegeezo byakabaka byo biruddemu balirwana yali omusirikale wa Ssekabaka Mwanga era y'omu ali nekaloli bwangu omujulizi abamu ku lwakulemberamu okusima ennyanja ey'obudde ekifaananyi kyabalirwana kiina jjajja balirwana yafa 1932 nina ekifaananyi ng'ava okutabaala tamafumba kiba kutoneza nawe baddemu gundi mumbowa kabaka yakusiima era nze anti kakati era ekyo ekisobola okunywaya saagala muntu asanyira ku kabaka omanyi olina mwami Kalibbala ne feesi ekyukira ddala alina gwe yawala napaka kati saagala nze ekyo waliwo byeseekwekeramu ddala saiko ekyo sikyo sikyekwekamu era oba onkyawa lwakubeera ekyo kyawa leero mwami Kalibbala ekintu kikwatagana ne Ssaabasajja Ono kwogera bogezi nti Ssaabasajja embeera gy'alimu sinungi owake atabukira ddala atabukira musawo bireke naye muntu alwala so kijje ku mumwavu kituufu teeku yaffe nga ffe ogambye nti maama wa gundi yabeeranga Rwanda kati awogira yabeeranga ayina gundi sawo muzinga alina Rwanda ayina Nairobi bw'atyo kati naye nga bw'abajja mumanya waliwo ebyesabo ebijja kati wali agala musasula okweta mutabani we mu music no
sikumusasula ntumusasula naye nze ndowooza nti omuntu wenna buvunaanyizibwa bwo oba kale si buvunaanyizibwa naye kya bugunjufu okukwata ku balinaanyaabo kubanga nze ndowooza nti ne bwoweerera abaana bo mu masomero agasinga obulungi ne bo bakolera ebyo bategekera ebintu ebisinga obulungi naye ng'aba balinaanyi basigadde nnyo wansi ng'ate ne meetings za family bajja kutuula n'abo boolesa emabega tebajja kukwatagana so it is good noteekawo asobodde okulinnyako n'alinnyako oli n'ayamba ku banne bali abalala oli n'ayamba ku banne abalala bw'atyo buli family eri obulungi waliwo omuntu oyo eyeesaddaaka family eyo n'etandika okuba obulungi kituufu kati ffe tukola kubati balire nga tumanyi nnyo bintu biri mabega waayo tubakolako ne ku kibiina tuyitamu Sserugga ekibiina ekyo tiimu Kizito kye yakolayo tiimu Kizito yali yakikola kyanja tiimu Kizito si kikyo tiimu Kizito Ivory Band kati nekifairinga nanti kati Frederick Kunya yalinga lead singer waakyo ate naafa lwaki tewa steppinga in tali kyali muto kalibbala naye eddoboozi lyaliwo naye nali nkyali muto mu birala naye eddoboozi lyaliwo nga liyimiridde lyaliwo naye nga n'okugamba nti kati group naye manyi kye bayita okukola group ate katoli tiimu Kizito aba wali bw'obanga oyagala okusuula omugagga yenna kaebere gavumenti yiwa amagezi g'okukola bandi gwe olabanga oli ng'akusibyeko akanyaga muwa amagezi g'okukola bandi oba mumaze omuwadde ekigwo gwe bamenyera abazikoze nga weeziri kizibu ki ekiri mu bbaali kizibu gurupu ezo esobola kutambula kati nga bwolaba afirigo nga nnyini omuyimbi nga ne bwe beekyanga ye asobola okusitandingawo n'etambula ate nga yiw'amaanyi ate nga buli kimu kitambulira ku ye kituufu naye ne bwobanga go okulira ssente mu nsi muno ekintu kye bayita bandi gwe kati bwobanga oyala okusuula gavumenti ya Bungereza yiwa amagezi ekole bandi naye nno baaba aba bootabuse because groups nyingi ezibadde zibeerawo awo wonna wonna naye okuzannya emizannyo zasinga nkwagala nga mu mizannyo omanyi you are a very very good actor lwaki osinga kufokasinga ku music ati kakati nze music gwe nsobola okwemanagingiramu kakati aba-acti abakola bwe bali abasobola okunkozesa ebyo bamaliyamu n'endowooza tebaagala bwe bali babaagadde bwe bali epitanja bajja kunoonya kino eno mu art like ffe waffe drama teriyo fujjo lingi naye wammwe eddogo liri eyo enkwe efutuwa enkokola basically ffe tuli mu esi neyo gyeziri enkokola ewa kalibbala naye tezenkanakanamu abayimbi kalibbala kakati nja kubuuza ebibuuzo mu kamera mu bulumi sanjagala kubanga abamu saagala weekend eno mwalanzeeyo nga Africa Talent oba Diamond okuzanya kati ebimu program masizimanyi batuzimanyi kakati kyengezaako okugamba nti ebintu ebimu tubitapita bulala naye tenga birala nga time yakyo etuuse nti kati kalibbala takyagenda ku stage olw'obuvunaanyizibwa obuddako biki kati fe abaagala okukyuma nga yavuddeyo baleka bamuloze kirabika gundi yamukwanye gundi yakoze bwati kati ffe ne tukituuma ekyo kati naffe mu music bwe kiri waliwo ebyahapeninga nga time yabyo okuhapeninga oli n'akiyita eddobo kitegedde oli n'ayimba nnyo nga aba yalogeddewa bane katonda takyakolerako ddala katonda talina buyinza lwaki olowooza nti abali ewala naawe balina okuba abagagga naye nga buli akuli okumpi bwagagga walali aba yaloze osanga abantu n'okutyanga mayike tutokwata ku mayike oyo mulogo toyimbe awe wayimbidde ajja kuyola ettaka tobiwulanga ebyo ebintu ebisinga bwobanga weebakanga ennyindo zo tekuli luggi tagenda mu biyenje ebintu ebisinga si magezi gaffe ebintu ebisinga si magezi gaffe nze era waliwo byobyolinga katonda g'omanyi gasinga omumanyi webakanga tolina musango nozuka nga olina omusango nogwe banaguzizza obanza okukako mutulo nengenda ngukola naate ndabanya katonda n'abikuwonya ogenda ogulanga kiweddewo noga katonda nakyo kiwedde nti we akimpisizza so ebyo ngusimanyi ddogo simanyi biki teriyo yali andoze mu music anti olwo olima lwayimba mama nzize olima lwo oluwulire olwo olabanga abantu ab'emitima emingi bangi emitima emibi gyo mu nsi mingi oli ne bwataba muyimbi kati bwe kyogamba nti nno bonna abakutawanyiza mu nsi bazanyi bakatemba eri omuntu nga tomuyinaako na attachment yonna naye ng'omulaba akwezinzeeko akweriddeko bwati nga te n'obusungu alina bungi ng'olaba alwana nnyo alage nti ku Facebook otegeera omuntu
n'ogane kakati ono gusimanyi tamanyi nakumasimanyi najabeera kuganga oli awo nikusobera kati olumu byebitwala abantu mu depression abantu bolaba abastars bolaba nafa depressions alaba tasiimiddwa kimala yandisiimiddwa bavuma muvume yandigize bwakitegeera ogenda okulaba omuntu atandise okuvaako okitegeedde atandise okuvaako boje bali abo bangi era ebyo bikyayogerwa buli lwonobeera obulungi bajja bikwogerako. But have you managed okubeera ng'obadde mu industry eno for quite a long time naye nga olina engeri gy'osigadde n'abantu kankule message mu bantu bayogerako abalumirirwa abantu abalala oli ku lisiti oli ku lisiti nti otuuka n'ekiseera omwana yaŋŋamba mukyalawo she's my friend agamba naye message alumirirwa abantu abalala bonna n'obulanga n'obulumi bukuluma nolaba nga omuntu omulala n'ekizibu naye ng'alinga nga ye yakirina ng'obulumi alina bungi ddala. Kati nze simanyi ekintu ekyo taata yakinsiiga kubanga oyo yali taata wange ddala paka kati ffe ababeeranga ebbali twalabanga nga taata olaba awaayo obudde ku bantu bw'omanyidde dda nti ono n'okumwagala tamwagala bulaera nto nali bw'ati bulanga gwalina oga nti nviire ogende namugaa no mumuleke kati nali simanyi nti nange kigenda kunkwata kati kyankwata kati nze okubeererawo omuntu ali mu kizibu nze mmanyi nti bwe kirina okuba nze nti kiri mu mpisa ya buntu ti muntu bw'afiirwa bagenda waali talina kumala kuba mukwano gwe oba talina wabula oba omuli ng'afiiriddwa omuntu we bamubudaabuda nze nkimanyi nti essanyu ly'omuntu lya munno balibeeramu ennaku ya munno bagibeeramu kati bwetyo bwe twakuzibwa ekitegedde nti ne bw'onoobeera mugagga otya waliwo tayina egy'okutuuka nga ssente ezo wagaana okuyambisaako abalala nga tezikyalina mugaso osobola okuba nga teziweddewo nga weeziri naye nga tezisobola kuwonya abantu bafa mu covid nga balina ssente naye nga covid abazinzeeko okusobola okuba ne kansa najja olina billions and billions of money katonda nagamba your time pack up and we go lwakuba nti bambi abantu abo abakola obulungi bati ebiseera ebisinga ate bayisibwa bubi batwala for granted. Yes, so kiruma kyo mu butuufu kikola kiruma owulirira ng'obreakinga down naye olw'okuba bateweekoza ate weekanga okize waliwo kiyinza okuluma nogasiriddira noddayo kakati wekanga ate okizzeemu noga nali neesuubiza obutaddamu kintu bwekitiga mukyala ng'omwana amuluma siddayo ogenda okulanga ali lubuto so kati ekyo kati nalekeraawo bwasiddayo kubanga oddayo kireka katonda kyeyantonda okukola katonda kyeyantonda okukola obaoliawo kyekinamponya omuliro oba kyekinamponya omuliro nga katonda ajja kunsonyiwa ekyo so akakatono kensobola era nze ntera okugamba abantu atubeere mu meetings zaffe eza family oba ezaawa nti bwetuba meetings oba oli alina embaga waki towaayo lwaka oli mugagga naye waayo ekyo kyosobola oba olina singi 100 ewanika omukono ge nti nina singi 10 bali balabe nti kalibbala talina naye 10 aluwaayo ne meeting zazibaamu ne bwe tuba tukola mirimu omulaba nga alwana yeenyigiramu kati kitegeeza ki nti gwe lwoliba n'omukolo nze nja kuwa emiliyoni nja kukonvatinga energy yo ne time yo biri bye wateekawo mu bya munno naye nga nti wadde yaleeta 10 naye amaanyi n'obudde bye yawaayo. That is you Meseach. Omuntu akula for granted n'alowooza yakuta bintu kalibbala wali lwaki bweta wali leta kalibbala gwe beerawo era kalibbala abantu bajja kusasula kalibbala gwe kola ebintu ebyo jangu beerawo mukitegedde nga toyina sente ng'olina maanyi nga gasimanta anagisime bamanye nti nno mutumba wuyo yasima manya buli tuba no mutumba yasima mutumba abaawo yasima lwolifuna ekizolo gy'okumanya nti abantu bulijjo bakulaba engeri gye bajja okusasula muze kyonna kirabye mu kufiirwa maama wange bambi omule mirembe omukyala nalubega nakwe nakirabidde nengaye niwaki tukola mama kalinga mukolo gwakwanjula olutuuka kusooka mu tenti wali emmere bufe okitegedde anti kakati era emikwano gyennyininyini gye gyabikola ekiro bwe twaliwo ekiro nze abantu baasula ku lumbe lwa mama wange ekiro abayimbi nga bayitirivu obungi olukiiko ne lukolebwa nga lukulemberwa Keti bayisa beetala nga tebatula Keti ng'oyinza okugamba kitegedde mitingi neekolebwa eddakiika gaali 3 ebina byola bya happeninga ne bisalibwawo nembaga sente ngenda kuzijjawa kavuna ngamba Meseach kyoba okola nti gwe beera abantu we bakulabira yambala kanzu yo tereera mu katebe bazikuwa zikwata ozikolezi ozituwe
Ruth sente abantu n'emikwano bansasula nkyali mulamu bakolako omukwano for real bansasula nkyali mulamu in fact ekiro medicine kwe yateekawo okusaba tenti omwo ekujjulawo kati abaimi nga bajjudde bati kati nze mba ngenza okwebaka nga testimonies zempulira abantu zebangweza nga Meseach yafudde nze yanyamba bwati nebye sikyajjukira nze yakola bwati waliwo nagenda sati nakola bwati kati kyekiri kyegambye nti gwe beerawo mu bizibu by'abanno ffe baatulagirira kuva eri nga tetulina kutuuka Meseach nga buli muntu yena olaba nti amanye ekigenda mu maaso kasanaba omwami Katumba wamala nemmanya nti ono mwana Meseach takyali wa bulijjo abantu bangi awo eyasookawo omumanyi omwami Mukiibi Muzaŋŋanda yaliwo yali awo nanyini essomero lya Muze eryabaddeko gundi ekisaakaate okitegedde eryabaddeko ekisaakaate nga biki musajja mwana omugagga Muzaŋŋanda ye yasookawo wali mwami Ntakke bantu bangi nnyo naye nga nze nali mpaddeko ku Ntakke sente kizensobola omuwa oba Muzaŋŋanda naye kyekiri kyegambye gwe kola ekiri mu busobozi bwo kyolina ebirala birekere Mukama ebirala bireke abantu bajja kusasula yalitokosa nakayi yalitokosa kalabe hi wanje hello genda yeah she's here I'm here nzija olugambo lw'abakazi naye Meseach yagadde kiwale ekyo kirabe okwanira omukazi nze nasenga nakimala dda ekyana kirabika bulungi webale bangi webale kukyagala kale so byebyo kalibala beerangawo mu bizibu by'abalala tolinanga kuba mugagga bw'ona olinda okuba omugagga ojja kubaawo nga tolina kyoyambi tegedde oyinza kubanga okunkafatinga just kubeera onoga Meseach be strong bisemu nange nakiyita mu bwentyo nga gwe ekyo kijja okuba ku mutima gwange sikuna nti alina okulaba abantu nga bafiiddwa naye nti okujja okubuuzaako kubanga nze mama wange bwe yafa ebintu bye neekola nagamba neŋambe nemugambe nti munawe nga kitalo munamugambako nga kitalo social capital kikulu nnyo ate webaze Mukama okubanga mama yagenda at least otuusa nga n'abazzukulu abalabyeko kati abaffe babajjula nga tulina 14 obuto just imagine naye abayimbi kubanga abayimbi abasinga bagamba Meseach nze yandeeta Meseach nankola bwati Meseach yampandikidde ennyimba zange stra album biki the likes of Maureen Nantume abala bonna n'ababani Bastesha n'abala bonna besobola kunokolayo right now bonna boleese like we mu maaso gaffe like obenyumirizaamu ki and what was zekinenyumirizaamu omusajja oli gwe twayogeddeko tiimu Kizito yabwe nawulako ekigambo ng'agamba nti a candle doesn't lose anything by lighting another candle. True. Can even light thousands and thousands and thousands naye nosigala ne light yo gyebatandise nayo so kati kintu kiryaŋŋamba kati olw'okuba ye teyansaba kasente konna siina kye nasasula yalightinga nze kakati nze mukumusasula baaka nina kulightinga candles endala nazo zilightinga endala nazo zilightinga endala nazo zilightinga endala kakati awo siina kyensuubira mu baana abo kunziriza wabula I just feel good remember when someone is happy if when I put a smile on someone's face that's enough for you. That's enough for me. The struggles you went through omanyi waliwo otuuka ekiseera nga yo struggle omanyi ffe Mukama yatuyamba nze wanya na Brenda katuuka mu bifo ebinene tetwabeerako mu others twatuuka nga mu bifo ebinene era bagamba kalibala linnya wali kabosi genda wali oba ono katumuteekewa mwali balungi yesoka kye batuwanga ebyo mwali beautiful you guys were very beautiful thank you gwe mwali balungi musically awo struggles okuba nti naawe ofuna bagamba nti bana Meseach yadda kusajja ya did you put much effort? Yes, I did. Kyantwalira emyaka nga 3 nga mwendi mu system oba 4 naye nga sinafuna kwanirizibwa kubaga nti gundi bamwaniriza ku stage naye nze kyenasinganga okufaako naye mutendesi wange kyeyaŋŋamba nti starters osobola obutakifuna naye ofanga nnyo ku nduulu n'engalo ebivuga nga omaliriza ovudde ku stage ng'oyimbye sense
kakati nze namanyanga nti ngenda tebannamanya nnyo sinnafuna na luyimba lunene lunnyaniriza nga bannange but bwe mmaliriza impression kyejja kakati impression eyo yeyampanga a reason to move on kayimbanga zitondeka ozimanyizo mwayagala okunkwanira nno bannange naye obuwala oyogere n'okukwanibwa okukwanibwa obuwala awo tebwakosulangako nyawo butondeka nati mwe mwali obuwala obwaliwo nga mumpaaniira ono wali oyimba kyekyo kituufu wali oyimba so kakati awo zenafangayo nnyo okukola ekituufu kyennokola kakati ne Katonda najja nga mpola twajja in bits ng'onakuba mweteesanga si kweteesa naye buli kimu kiba ne time buli kimu kiba ne time breakthrough yali ddi breakthrough yange gyenkakasa nti kati wano nali nywedde okitodde 2-3 ikankutendereze tukwegomba bangi tukwegomba zukira jonera guddewo red night pub tukwegomba bangi awo wakakuba ayayalitwetala Rita Gumaninga gyeziri emabega zisembera nga gyeziri naye nga wendi ng'omuyimbi ng'abalala naye okugamba nti nno kakati omusajja akubye 2-3 tukwegomba bangi lulinga olira kuba nno wafunangayo kyenkana kimusajja wattu ng'ofuna kyo kigwande ekirungi twafuniranga mu percentage nga contribution yo yekola ki contribution yo yekuwa ekiddako kati fe ku bativale bano abalenzi ba others nga babeera bajja okusomesa kurama bajja okuba nga bebazimba stage basuukayo eri mangu ate nga ne transport nga babaawula kati bo engeri balatukanye ne ku ba directors nga balawo okuloopa kati nga fe transport bafe abamubudde okitegeera kati namwe byabeeranga yeeyo kati kyensinga okwebaza tebyo nayona nga biwedde nga serious business etandise nali among leaders wadde nali sinabakwata naye nali nga omu ku ba masterminds ba business kuba ekyo nakirina nga bwobeerawo nti omanyi administration teyeetaaga kuba nti noolina hit so kati muku planninga business mukuga ntukole tutya nabangawo era nga contribution yange bweri ematalinga oba okubya hit oba tokubya hit oba sinnakuba hit naye kati nga mu administration mwendi ddala era nga ndi omu kubasalawo nti nno onaafune kino onaakole bati naye jjukira walinga waani waliwo okatolo bwama kati yoyogera ku Diamonds Production Diamonds still mu Diamonds Production nali influencer nnyo kubanga Diamonds Production okubeerawo I influenced it you must have kubanga I was a friend to Katolwa era nga njagala nnyo ne Mariam Ndagire but vali yonna kakati ate nga naffe tuli eno mu kabandi kaffe ka Diamonds nga tukuba tukola mime okay kakati katuba agula ebyuma baba bava kola super glue yali super glue mwali sente ni munga kati ebyuma lwaki obitereka nga naffe tusobola okuyimba kakati awo wakati awo connectinga Katolwa ne jirwe tuti netugiraawo netutandika so nali mu kuinfluencinga nakayinga wali nakayawe yali tannabaawo nakayitubadde ffenna 19 years now 19 Meseach webale seriously omanyi abasajja abantu abasinga kasitatuka mweno waggulu abantu abadde naye wansi kasooka abaerezinga nga atandika buto obulamu obupya nokubanga obadde n'omwana wa 12 for 19 good years netuulira nkoti amuyisizaamu empi amukoza atya asambye noba ng'otuuse kulina munabi olimu ng'era okyamuteeka kasoosi webale saba abantu abo babuulireko abasajja engeri gye bakolamu ebintu ebyo naddala abalowooza nti kati okuze ssente ofunye ssente kati omukyala takyajjamu ssente kati kyosaamuko nedda naye ati kwe balabira omusajja omugunjufu kyekyo kati omukyalo badde naye emyaka 19 kitegeeza nti obudde bwe yandimaze banga ali mu kusoma masters ki ali naawe obudde bwe yandimaze nti alina byagenze okukola nga ali naawe but that is on condition nti naye akutegeera kuba gwe tojja kuwoza ntumaze ffe n'emyaka 2 nga tontegeera ng'ompisaamu amaaso my friend no omanyi kituufu wandabanga ndi mwavu kituufu biki but I'm your husband
so kuyisa mama sichotegeeza nti nabanga akujjukiza kati ati waliwo abakyala bolo okuba amanyi nti alina entitlement eyo wenogaana okurespectinga bbaawo kuba gomayo olina entitlement eyo tyanangamba kimumanyi oyo nakagololanga kakati ekyo kibi you have to adjust kati ekyo nakyo kirungi nnyo ku mukyala nga naye adjustinga nga naye akkiriza embeera eriwo nomani bange namusanga wa green kakati essaawa eno white nemutambulira mu white nokkiriza nemutambulira mu white so si kuba nti agenda maaso gwe omusiko omuzza agenda gatugende gwe omusiko omuzza okitegedde so kati olumu abakyala nakyo ekyo kitera okubaleetera obuzibu naye olwokuba nti katonda mwe yabablessinga nti omukyala alinga bola omusirikale ow'emmundu akukuba essasi nawa statement nti abadde anzibako mmundu tebajja okuwuliriza kati namwe abakyala ebiseera ebisinga muleeta twajja twava nayewola n'agira bw'ati olugaggawadde n'anta ensi ejja kusaidinga naawe ebiseera ebisinga tebasaidinga na mwami okitegedde so kati namwe abakyala mutuyambeko mutuwanirireko fe obutakola nsobi ezo so kati ebyo byonna byonna okuba nti mukyala ndi naye biki bansonga nti yakkiriza kiki kyenu okutambula nange n'okutambulira ku mateeka gange kubanga nze head wa family siteekawo mateeka ganyigiriza wabula nteekawo agatuyamba policies ezituyamba tutambule bwetuti ne bwetuti kati bwozikkiriza we move on era ne bwengenda nti kalibbala kansanzeeyo nikasanga eyo kalibbala wamanyirira ono kalibbala kabaka weddemu oba omwagazaaki yebula kivulu kalibbala abaayo akuhaginga nnyo waki buli wamwolaga kalibbala abaawo omumanyi Ruth nga ye Ruth kalibbala mumanyi mukwano gwe namulaba dda ku bativa mpaka ono Ruth ono kafaani katambula buli wamu buli ali ekivulu kabaawo mu Meseach kati atulinayo bafaani bwe batyo kati ate nga professionally abantu abo olumu ekifunyisa abaana abawala abayimbi baba abanakatemba abawala lwaki mwe musonga lwaki abasajja bajja mu shows okitegedde wadde akimanyi nti nno oli muka bwanika okitegedde yajjanga ayina esonga wadifuna omukisa akabala ako nenkafuna ekitogenda kijja mu bantu kati kyekireeta abantu mu show okitegedde era kyovola nti ebiseera ebisinga sigamba nti kibi okikola naye nga olumu bakuadvisinga nti olumu toleeta nnyo bufumbo okubukuba ku stage oyinza okubaako boogoba mu business bafaani kitegedde oli yazze nga kyalowooza wadde tekijja kuba abe mu ddinaayo ye abeere okitegedde naye gwe buli dakiika bbiri n'okikubawo okitegedde oba obeegomyeko so kati naffe abasajja abo abantu gye bali naye be bafaani be bavaamu akasente omukyala alina okukimanya n'akitegeera handling bulungi so long as sigenze mu kyagamba let them be right nga tuwumbawumba bakireke olina bw'omuyita beti bakireke oyo alabika kwanza nfaanana taata Emboozi mwana wa taata bakikakasa mulaba yagaana DNA bali ntumubbirire yagaana DNA twatuma bakireke gwe tuba tugamba agitufunire simanyi naye yagaana DNA naye naawe okiraba mwanyina aze jangu ng'ettaka tetunalimalawo jjajjaffe yatulekera ebuwaate baayunga ekkobe oli wa lugavu naye naawe okiraba nti akufaanana mwalimu baddeko wano nwanna okimulaba era muyita mwanyina koye ate n'amagezi ago gewaffe magezi gewaffe alina amagezi akomeweeka magezi gewaffe ago magezi ago galugavu neyanza nnyo neyanzeege sijja kusookawo wano neyanza nnyo akadde nsanyuse nnyo njala kusooka okwebaza bannayuganda mwebale kuddamu kuwagira bayimbi bannayuganda kuba olutayimu weyatuuka ng'abantu mutandise okutwalira amateeka mu ngalo kwagala okutta omulimu ogwo ate ng'omulimu ogwo guwanirira abantu bangi omuyimbi omu nga Kamiliyoni bwe yabadde erugogo abantu 4 bafunye ekyokulya abantu 4 bafunye rent abantu 4 bafunye okweyongera mu maaso
so tutunuliranga muntu omu nti kamiliyoni kumanya bwaba yafeirinze n'abalala bangi bafeirinze so many yes nga mulimu abaana bo kubanga abaana betukozesa ababeera ku stage abatukubira ebivuga si baana baffe nze abaana bange teri amanyi kubikuba abaana abo abatubakinga si baana baffe ababazimba stage si baana baffe those are your children those are your siblings okitegedde so mwebale nnyo okuwagira mwebale nnyo ateekera okuwagira Jose Chameleone ak'enjawulo kubanga abo be bamu ku mpaji za music wa Uganda bwetu music wa Uganda alina empaji zayimiriddeko zinsobola nti eno yes ate tulina okuteekawo embeera nti omuntu ne bw'aba amaliriza bulungi kisobola okuinspiringa abalala okitegedde naye katulooza singa omuzigo mugugwawo wanaabeerawo abaana basigala nga bali inspired waliwo enjogera egamba nti buli mulembe n'ebyago naye nga weebali betuinspirinze era bajja kubeerawo bajja kustandinga nze ngenda kuba ku Serena nga 19 May 19th May 19 May ngenda kuba ku Serena ngenda okubeera Meseach at 46 otukubira zonna ennyimba zaffe ngenda kuyimba omuntu nsinga okumanya kuyimba wabula siinayo mulimu mulala nnyo gwemanyi ninjala mbayimbireko bakati ngeri gye sikyayimba nnyo toli buli wamu nayagadde mbakolereyoko ku Serena corporate show gyensuubira komawo wokka oba nawalona olagayo genda nga 21 nja kubeera Masaka Maria Flow waliwo bwe tubadde tumaliza nabo nga 20 might be ejinja 19th May Serena Hotel awo wendi 21st Masaka Maria Flow then 20th kiyinza okuba ejinja communicate. Lovely. Thank you so much for your time. You're welcome nabo. Wale kunjagalira ndakaayi. Omujakani wange. Nawe wale kutwagalira bw'oyagala. Mukama amina. Kutwagalira bw'oyagala.